genda kubaganya ebirowoozo ku nsonga eziwerako naye nga ttiimu zaffe ez'amasaza zigenda maaso n'okwetegekera empaka ez'omulundi guno. Wabaddewo akasiriikiriro kasukanga Buddu ekkakkana ku Gomba n'egikuba omupiira mulamba. Wabaddewo engeri y'akasiriikiriro naye clubs oba teams zigenda maaso n'okuzimba kapasite yaazo okulaba nga beetegekera bulungi nnyo empaka ez'omulundi guno. Bannantamego be bano bannabuddu naye simanyi oba ekikopo banaakiddamu kubanga emipiira gino egy'amasaza gibadde girina ebyafaayo nti eyawangula si bwetokiddamu. Wadde Gomba be barecord champions bakiwangudde emirundi 5 miramba naye tebakiwangulangako back to back. Kakati awo kwe kusoomooza mikwano gyaffe bano bannabuddu kwe balina ekikopo bakiddamu back to back omulundi ogunaaba gusoose mu byafaayo byabwe, songa bagezaako okufuna ekikopo kyabwe ekyokuna basobole okusemberera Gomba eyakakiwangula emirundi emingi. Ffe bannabusiro tusiriseemu wadde twazanyeemuko ttiimu ennonderere eya Entebbe. Ttiimu eyo ya Entebbe twagikubye goolo zabadde 3 ku bwereere. Omuvubuka Michael Jinta, Edwin Nsuuga Ekrem ne Kennedy Sewankambo be bateebye goolo ezi3 nga Busiro egezaako okwetegekera sizoni eno era nga tugenda kusooka kukyalira Busujju mu weekend eno ku lunaku olwa Sande. Bannabusiro n'abasobodde musobola okuyitirirayoko ne mulaba ku ngeri gye tunaakubamu Busujju eyo. Etuwulire Busujju eyo badde etera okutuyiikiriza naye katulabe oba tunaagendayoko ne tubatigomya. Jjukira nti no Dennis Kiyimba ye kooki waffe ayambibwako Omulangira Hassan Waswa Mawanda, Robert Kimuli, Richard Lukyamuzi ate nga Grace Bukenya yatuyambako ku ba goalkeepers. Katulinde tulabe engeri ensonga eyo gy'eneebeeramu naye nga Busiro jjukira tuli mu kibinja ekya Bulange. Muno nga mwe muli Buddu, Busujju, Buluuli, Gomba ne Ssese. Mu kibinja kino abawanguzi tulimu 3 ffekka abaali bawangudde ku kikopo kino ye Buddu naffe aba Busiro pozi ne Gomba. Bano bannaffe aba Ssese ne Busujju abo ne ku final tebalabikangayo. Muganzi Lwazza mwe muli mwe Bannakyaggwe ne Ssingo kwoteeka Kabula ne Butambala mpozi ne kooki kwoteeka Mawogola. Masengere mwe mulimu Buweekula eriyo Kojjange Rajabu Sebulime ye team manager owa Buweekula naye nga Kyaddondo kasookanga Franka Kyazze abayambako mu nteekateeka n'okuvujjirira mu 2008 ekikopo mubadde temuddangamu kikwatako. Kaakati namwe muli kibinja ekyo ekyamasengere mulimu ne Mawokota, mulimu ne Bugerere, mulimu ne Buvuma kwoteeka Bulemeezi. Kakati naawo katubalinde. Busiro twasemba ekikopo kyokka kye tuyina twakiwangula 2022 tetuddangamu kwatamu. Kakati awo banaffe tugenda kuddamu tusitulemu awo tulinze bulinzi. Gomba be basookera ddala okiwangula nga kiggulwawo 2-4. Ku guno omulundi gunaaba butya awo ffenna twetegekere ogenda buli omu awagire ttiimu ye nga bweri. Buddu eno nja kugenda Busiro bweneegenda njagala kulaba ku Mugisha Atanansi oyo baŋŋamba naye asamba egy'amasaza. Mugisha Atanansi baŋŋamba asamba egy'amasaza n'olwekyo nja kugenda ndabe omupiira Buddu gweneekyaza Busiro nina ogubeera mu ndabe. Kati waliwo aba Bundesliga simanyi oba mu Uganda mulimu abawagizi ba Bundesliga nga muweramu naye Bundesliga naye egenda kufulumya fixture yaayo olunaku olw'enkya era tulindiridde okulaba engeri. Waliwo n'abisomoddeko awo, waliwo abisomoddeko nga bagamba mbono oba Bayern Munich egenda kuggulawo ne RB Leipzig. Naye bikyali bisomole busomozi awo nange nja kubirindako neme kubisunako naye nga Bundesliga yo egenda kutandika fixture yaabwe egenda kutandika olunaku egenda kufuluma olunaku olw'enkya. Jjukira nti nno bo bazannya emipiira 34 olw'okuba nti nno balina clubs 18 ezatandikira ddala mwaka gwa 1992. Bungereza baali bava mu kye baayitanga Big League ne bafuna Premier League ate bo Abagermany baali basalawo nti ttiimu 18 zezokka eziyina okukuba mu liigi yaabwe ey'ababinywera. Kale nno
baba bazanye emipiira 17 buli club ezanye emipiira 17 awaka ne 17 ku bugenyi nolwekyo fixture eyo egenda kufuluma jukira nti nno nabo fixture yabwe bagifulumya nga division zombi ebbiri Bundesliga 1 ne Bundesliga 2 bazifulumya omulundi gumu kubanga jukira ate eyandibadde nga third division ate federation yabwe yegiddukanya awo bote babafaako abo wansi wa third division waliyo gondi regional league eyo bwe wati eyo gye bali kale yembeera eyo abajamani kwe bagenda okubira liigi yaabwe naye nga fixture yaabwe nno nga zimuko ku kalonda gwe batunuulira fixture yaabwe nga zimuko bw'ogigeraageranya ku ya Bungereza oba Bungereza basinga nnyo kwebuuza ku clubs ne beebuuzaako ne ku TV oba kale ebitongole by'amawulire eby'enkizo naddala ebirina omukago ne league ate mpozi babuuzaako ne ku local police olw'okuba nti emipiira egisinga egy'embiranye abawagizi bayinza okwetujja eŋŋuumi ne mubulwako obwekyusizo naye nga bano baba Germany ekintu bakigaziyaamuko bayina n'abawagizi nabo bayina input yaabwe bwe baba nga bakola fixture kati bateekako ne police bateekako ne local authorities kati nga bameeya abo ab'ebitundu ebyenjawulo kubanga bayinza okubeeramu oba oliawo n'omukolo omunene mu kitundu kati ne batayagala security ebere overstretched ne batayagala nakugabanyagabanya mu bawagizi n'abagoberezi events zonna basobola okuzibeerako mu kaseera kale no baba Germany bo kyova olaba n'omupiira gwabwe gulabwa nnyo kati bw'oteekako okuba nti omupiira gwabwe gunyuma okulaba ku maaso n'oteekako n'ekirala nti nno tiketi zaabwe tebaziseera awo yensonga lwaki Bundesliga ogiwulira nga eyinza okuba nga mu rankings eza UEFA zino nga bakozesa UEFA coefficients bayinza okuba nga si bazito nnyo naye omupiira gwabwe muganzi nnyo naddala eri abajamani bennyini bisawe bijjuza era nga bw'osomako mu kaweefube w'abajamani atwalidde ddala ebyeya n'ebisiibo basooka kulagira baana bawala bato aba secondary schools bagende balabe ng'emipiira gino ku bwereere ng'era ekigendererwa abawala abo singa bafuna interest ekiseera kijja kutuuka abawala ono bafumbirwe bwe bafumbirwa bajja kujjanga ne baami baabwe ate bajje n'abaana kati awo olaba ng'omuwala omu gojje ku ssomero okujja okulaba ng'asobola okuvaamu abalabi b'omupiira abalala 4 kati ekintu kyabwe kyajja kimultiplyinga naye kyali kikole mu ngeri ya kikugu na mu ngeri ya kulengera wala kakati kyova olaba nga ze zimu ku nnyingo lwaki liigi yaabwe ejjuliza ddala naye kinajjukirwa nti nno kati sizoni bakazanya 62 namba naye nga 33 kuzo ebikopo biwanguddwa ttiimu ya Bayern Munich nga ne juzi wakati wa 2013 paka 2024 bawanguliramu ebikopo 11 biramba nga tebawumuzzaamu kati naawo tulinza okulaba era tukimanyi nti nno buli liigi webeera ng'etandika ye Germany obunkenke bubeera bw'amaanyi ddala nga basuubidde abagermany basuubidde Bayern Munich si kuvuganya kwokka naye nakuwangula kikopo era kyovala ebiseera ebisinga obuufu babadde batera nnyo okubutunuuliza mu Champions League nga wano awaka balabanga abaawambawo era mu mbeera y'emu Liverpool tebabba kuba busu ku mulenzi oyo Florian Wirtz oba bandirumbye batya kubajjukira babadde bakavyibwako Leroy Sane yagenze eri Turkey naye bwobanga olina Michael Olise ng'olina Jamal Musiala n'ojja n'omuteekako ne Florian Wirtz sajja temuyinza okubalumba ne mubayita n'emmatu naye Liverpool yazze n'ebakuba busu naye nga lwakuba nti era abagermany bano balinamu embeera eyo bo tebafaayo nnyo ku muzannyo wa linnya kuva mu klabu emu genda mu klabu endala Bayern Munich eyo badde esosonkola nnyo abazannyi okuva mu Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ne RB Leipzig nga bwe bakwata ku RB Leipzig bagisikiramu ddala ne kooki waayo omukulu ya Nagelsmann naye ekintu ekyo si kinene nnyo naddala mu liigi kati gambe ng'ey'Ebungereza n'owulira nti Man City eyagala kutwala Mo Salah oba nti nno Man U yeetayiridde Bukayo Saka tebatera nnyo kukwata ku bazannyi abo abanene
ababa batambulirako ensonga sigana transfer zisobola okulabika from timu ya Bungereza ku ya Bungereza naye si bazannya abatambulirako ensonga nga bwe tulaba Alexander Zichenko ne Gabriel Jesus Fernando bwe bava mu Man City ne bagenda mu timu ya Arsenal. Man City yali tikyabeetaaga nnyo. Man U we yayina Carlos Tevez we yamuteeraawo newankubadde ng'abantu abamu beewuunya nti no mu kaseera bwe bateera Carlos Tevez agende mu Man City baali baakamala n'okutunda Cristiano Ronaldo ng'olaba bajja kusigazaawo Wayne Rooney yekka naye bagira ne bagamba nti era naye talina nnyo kubanga era si yali atambulirako nnyo ensonga. Mpozi omuzannyi gw'oyinza okwogerako eyandikwewunyisiza mu Fernando Torres we yaviira mu Liverpool ogenda mu Chelsea awo ng'olaba kintu kizito naye bano abalala bonna Kai Havertz kuva mu Chelsea kuva mu Arsenal Havertz si yali atambulirako ennyo ensonga mu timu ya Chelsea naye eri Germany yo Bayern Munich efuna omuzannyi okuva mu club yonna ne bwaba yatambulirako ensonga ne bwaba ki bakutwala era ye complacency eyo babadde bafunye ku muzannyi wa Florian Wirtz nga baga nti mwana waffe essaawa yonna Liverpool giyayise nejja nebakuba busu akati awo katulinde tulabe Bundesliga eno engeri gye nebeeramu naye sirowooza nti nno mu Uganda muweramu abawagizi ba Bundesliga muteekwa okubanga abasinga kumwe ndowooza mutambulira nnyo ku national team eyo okusingira ddala mu World Cup abo bagondi ba Franz Bakken baabo ba Bert Voets ba Jupp Heynckes ba Gadi Muller abono be baliwo mu biseera nga World Cup eri mu myaka gy'ensanvu oyinza okusangayo bannayuganda abaafuna omukwano ku tiimu eno y'eggwanga erya Germany nga basinziira mu World Cup ezo naye batuna abagoberera liigi era abayitayitayoko n'obasanga mu Bayern Munich baba bagirinze okusinga mu ndowooza mu gundi mu Champions League naye ogamba nti nno abantu bali wali ku bunkenke balinze okujjako nga obakale de Classica omupiira ogwo ogw'embiranye ogubeera wakati wa Borussia Dortmund ne Bayern Munich awo mpozi ne Bayer Leverkusen kebadde situdde awo bendera osobola nayo ogamba nti akandabeko engeri gye basambamu nga basamba Bayern Munich oba Borussia Dortmund naye omupiira gw'e Germany wano mu Uganda gubaddewo naye okusinga gubadde ku national level eno wansi eno ku club level gubadde tegunyikidde bulungi kiri awo naye ekyo tekikugaana kumanya nti no fixture yaabwe egenda kufuluma olunaku olw'enkya era tulina akaaganya wano fixture ezimu ez'enkizo tujja genda tuzirondobamu kompolampola. Liverpool ekakasiddwa nti ono omulenzi Miloskakis bamunywezezza omulenzi ono naye abadde ku mudaala kumpi ennaku nga 10 eziyise nga wakyaliwo obumulumulu obadde butannaba kukutanyizibwa bulungi naye Liverpool ku guno omulundi Liverpool erabika akatale leero tesaaga kati esusse obukadde 2 Liverpool ebadde ebiseera ebisinga spending big yasemba okuspendinga big era yafuna nyingi omusimbi omungi gwe yajja mu Felipe Coutinho yagenda negusaasaanyawo nefunako Alisson Ramsey Becker baani awo naye nga kituufu kiri nti wadde tebatera nnyo genda mu katale ne bateekayo omusimbi naye kirabika ne bitubadde twogerako ennaku zino tikirabika Ancelotti naye yakitegedde nti guno omulundi bagenda kumwetegekera biri byabadde ayita kabalaza nga tebamumanyi bulungi kati birabika byawedde engeri gye yawangudde ekikopo ng'era bwe tubadde tukubaganya ebirowoozo ennaku zino kakati awo naye ng'omulenzi ono Miloskakis kirabika ate ayanguyiddwa omwami ono gwe bayita Richard Hughes y'omu ku bakungu abatambulirako ebiri tekiniko mu ttiimu ya Liverpool naye ye yagula omulenzi ono Miloskakis okumujja mu AZ Alkmaar ku bukadde 15 n'ekitundu okumutwala mu ttiimu ya FC Bournemouth kati bwe yavaayo n'afuna omulimu eno kakati ensonga munnange amuyise era naye agenda kukola naye nga Liverpool sigamba nti nno essuula y'obusuuzi musimbi naye n'obubaze bakuŋŋaanyayoko kasente obukadde 35 bafunye omujalalo kansa ng'agenda okwegatta ku gundi ku Bayer Leverkusen obukadde 18 bwe baafuna mu goalkeeper Kaomini Keraha essaawa yonna bayinza okukwatako ssente kuva mu Darwin Núñez ne Harvey Elliott ne Luis Diaz yennyini tannaba kutereera bulungi naye nga bw'olaba omwoyo Liverpool gwereeteddemu Miloskakis ng'okurefreshinga
okurefreshing embeera. Andy Robertson abadde akuwadde fine naye wabeerawo embeera gy'oyagala okusisimulamu ekifo. Kati ndowooza era gwe mwoyo gwe gumu ne Arsenal mwefunira omuvubuka ono Christian Nogard ayinza okuba nga si wanjawulo nnyo ku Thomas Partey. Kabe kasinga nga ne Thomas Partey asingako ku muvubuka oyo Christian Nogard. Naye oba oyagala okuzza obujja update mu nnamba ez'enkizo kale no ndowooza gwe mwoyo gwe gumu ne Liverpool bwefunidde Milos Kakes era mujja kubawulira mu abasamba mu wing back mujja kubawulira Milos Kakes ayite eno Jeremy Frimpong ayite eri nga Milos Kakes wali abagguka wali nga Cody Gakpo ya mugamba nti gulekawe wendi obanga eno Jeremy Frimpong agezaako genda Mo Salah namugamba amunange koma muko awo kakati bangwase ezo line ebbiri ezo abanazanya Liverpool mujja kiwulira naye agonaga mawulire mu bufunze mbadde njagala okugakuwaako mpozi waliwo n'abazanyi ba free agent bindowooza nti oyinza bakyali mu supu kati no Thomas Partey wuno tebamugala bangize endagaano eyo eggwako sabbiiti ejja babano tebamuguliddeeko omusajja Thomas Partey asobola okukubira amakati Man U mulaba mutya Partey wuuyo free agent ne Frank de Jong mu ttiimu ya Barcelona tukinajjukirwa nti no Man United erudde nga yeetayiridde omuvubuka we Frank de Jong ne mu biseera bya Erik ten Hag. Kati Arsenal mu abatayagala bano namba 9 bayimirirayo Dusan Vlahovic naye endagaano yeyaweddeko oyo akuba ekyoto kya gundi kya Juventus. Yohan Wissa kisolo ky'amaanyi mu ttiimu ya Brentford. Rodrigo Betancourt ono nno ensamba yebe eyagalako bakisolo ky'amaanyi abamwetoolodde. Kale tubadde tutuuse ku bazanyi ba free agents boyinza okwegwanyiza oba kale okubaganyako ebirowoozo. Waliwo tubadde tutuuse ku Rodrigo Betancourt mulenzi oyo akubawo wakati mu ttiimu ya Tottenham Hotspur. Naye bw'otunuulira omuvubuka oyo environment mwabadde akolera mu ttiimu ya Tottenham Hotspur nze ndaba enneeyisa ye yeeyisaamu nga Sandro Tonali nowa Newcastle oba Nicolo Barella owa AC Milan. Obalaba si basajja bakufata tebafata tebapakasa mupiira baguyina nga mungi tebalina fiziki eyo nti ajja kuteekako omubiri nakinaki naye olaba nga football IQ ye nga eriko waggulu mu ngeri gy'ataputamu omupiira mu ngeri gy'ataputamu obukodyo bwa opponent mu ngeri gy'ataputamu obukodyo bwa obunafu bwa opponent ne mu ngeri gy'ataputamu space mwakolera interpretation of space babimanyi bulungi n'omupiira bagumanyi naye baba baagalako afata okubeetooloola abo oba osobola bulungi nnyo okugyayo obusobozi bwabwe okuggyako ng'osazeewo kufuula ttiimu yo ng'eri fluid. Kati nga bwe tulaba ensamba ya Vitinha mu ttiimu ya PSG akimanyi bulungi nti nno abamwetoolodde ayina Fabian Ruiz era omulaba bali equally fluid kwegamba omanya nti nno midi yonna osazeewo bagenda bakinta buli ono ayitira wano n'ogenda okulaba dde eno n'ogenda okulaba naye bwe kituuka omupiira okugwa omanya nti olinako gw'otandikirako agenda okufatira abantu. So bw'obanga weegwanyiza Rodrigo Betancourt omanya nti either ojja kumuteekako abafata babiri yakuyambe kukulowooleza nga emabegako eri abadde bagoberera omupiira gwa Italy okusingira ddala ogwa AC Milan ng'olaba abasambi nga Gennaro Gattuso ne Massimo Ambrosini nga be bavunaanyizibwa okufata ne bafata ne bakwata masanda ne bayoola abantu ne bakola ki naye nga Andrea Pirlo n'abakuba passes bwali wanaasirise tojja kumusanga mu kufata abantu tasika abantu mijoozi takola ki naye ajja bakuba paasi yo mugiwulire. So olaba nga bamuteekerawo abazanyi abali combative ye n'asobola okuoperatingira omwo. Kati bw'otunuulira Sandro Tonali, Nicolo Barella ne Rodrigo Betancourt bayinza okuba nga omupiira gwabwe tegutuuka ku Andrea Pirlo naye obalaba enneeyisa yaabwe basobola kukolera mu environment nga Andrea Pirlo gye yakolerangamu. So kakati abo omwetaaga oyinza okuteekawo either ensambisa nga gundi Luis Enrique bwasambisa PSG okwetooloola omuzannyo oyo Vitinha oba olabe nti nga Sandro Tonali bwakola mu Newcastle
enogondi abereyo Bruno Guimaraes namufatira yaliwo kwewaganya mu spaces ezo nga bwakuba mu pass olusa akula mu run yetizinga olusa ebintu ntubwe bityo kati ne goalkeeper Mike Mainan naye endagano yaweddeko goalkeeper team ya AC Milan Chelsea yasooka okuvaayo ng'eraga nti emwegwanyiza naye kintu eki kyali kya lubozibozi ne Ruben Neves muvubuka oyo mu Portugal naye endagano yaweddeko mu Germany Julian Brandt oyo naye yaddamu kemabega engeri gyali akulamu speed wandiroozeza nti nno mu kaseera kano abantu bandibadde tebawogera ku Bagermany ba Florian Wirtz bandibadde boogera ku Julian Brandt si lwakuba nti bakuba mu bifo byebimu naye ngamba mu bwatiikirivu mu mannya naye waali awo naye endagaano yaweddeko waliwo omulenzi wa Nottingham Forest akuba wing back eyaddyo Ola Aina omulenzi oyo mu Nigeria talabika bubi andiyagadde kuba wing back ali awo waliwo n'omulongo owono ye Kato Quentin Timber omanyi ono Olen Timber wa Arsenal musajja mulongo kati aina mulongo we bamuyita mulongo we oba mulongo munne kale aina oba ye Kato we ali akuba midfield naye midfield eri combative musajja wakufata naye atakuba wano wakati okutafaanana Kongo ono muganda we Olen Timber asobola okwegazanya okuba naye asobola okuba across the back line ayinza okukubira 2 ayinza okukubira 3 bw'obanga owamansi ennyo ebyokukola oyinza n'omuteeka mu central defense naye ate ono ye muganda we ye ate wano wakati naye ekintu kye kiri combative afuna afata ali mu timu ya Feyenoord wa myaka 24 naye endagaano yaweddeko kati awo abaagala ba defensive midfielders muyinza okumulowoozaako mpozi na kino ekyomulenzi ono Ryan Christie omuvubuka oyo akuba omupiira mu timu ya FC Bournemouth naye ekimundeesezza olwaleero ndowooza ayinza okubaako kyayamba ku basambi baffe aba Uganda omuvubuka ono omusaala gwe yasabye okumwongeza mu timu ya Bournemouth yaguzeemu fulaati 6 yaguze fulaati 6 mu lunaku lumu mu kibuga kye Glasgow eri mu Glasgow kiri Scotland Glasgow si kubembogo abana abasoma geography bayizo gati omusajja atutomeza master nasooka ababuuza akana n'akataano kiri Scotland yaguzeyo fulaati 6 mulundi gumu zino ze sente z'omupiira ebyo bino zikolamu yaguze fulaati ey'emitwalo 27 n'ekitundu n'agula fulaati endala ya mitwalo 22 n'agula fulaati endala 2 nga buli emu ya mitwalo 21 n'ekitundu n'agula fulaati y'emitwalo 17 n'ekitundu n'agula ne fulaati y'emitwalo 16 akati abasambi b'omupiira mu Uganda ndowooza bwe bagenda ku Google ne ku TV baagala kulaba bano abazannyi ab'obutaala ba Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi abawagizi ba Arsenal nga bagenda ku Bukayo Saka abawagizi ba Liverpool nga bagenda kuba Mo Salah abawagizi ba Man U nga bagenda kuba Bruno Fernandes naye omusambi asobola okubaako kyakwongerako kaakati ya Ryan Christie era ye transfer sentences yasooka okufuna mu transfer omanyi abasambi abo bafuna ekyo bayita sign on fee bw'ava mu klabu emu ogenda mu klabu endala klabu zibe zimala okutegeeragana omusambi basooka ne bamuwaayo kavwali awo ataliiko na nfuufu nga tekuliiko n'abanja nga tonnaba na kuyingira ku musaala gw'ono ofuna n'ensako basooka okuwa gye bayita sign on fee kati omuvubuka ono sign on fee we buli gw'abadde afuna abadde amugulamu property era y'omu ku bavubuka abasinga obugagga Ryan Christie mu kisaawe oyinza okujerega n'ozalawa naye musajja mugagga muvundu era ndowooza nti kyakuyiga kyamaanyi eri abasambi naddala mmwe abasambira mu Uganda eri abasambi abakwatira ddala mu nsimbi za Uganda obukadde 5 kudda waggulu abalala bakwata n'ekikumi bukadde 10 mu za Uganda ng'omuvubuka azikutte gwa myaka 24 ku 25 naye era ogenda okulaba weetooloolawo emyaka nga 5 nga yaggwamu dda nga talina ne kyazikozeemu n'olwekyo mwabeetoolodde abasambi nga simanyi ba agent simanyi mweyita ba player manager information ng'eno oginoonya n'obaako engeri gy'ogiyingiza mu buvunaanyizibwa bwo eri omusambi oyo kuba gwe ebiseera ebisinga gwe agent ojja kwesanga nga oli mukuluko ng'ofunye exposure through education nga n'ensi naawe ekuyigiriza omanye ensi eno naye eyina engeri gyetuyigirizamu lwakuba ensi okuyigiriza eyigiriza mu ngeri nzibu nnyo bwe baba batuyigiriza mu kibiina
basooka kutusomesa ne balyoka batuwa test naye ate ensi mwe tuli mu society mwe tuli ensi esooka okuwa test nga n'okusomesa tennakusoma so kakati mwe ba player agents ba player managers mwe ensi basomesezzaako kulwokusobola okutuukiriza emirimu gyammwe eri abasambi so si kubasolooza commission kubanga ofunye woogenda okumutunda kiba kirungi nnyo nemubaako kyemubaddiza mu ngeri yakubazimba kati ekintu kino nga Ryan Christie kyakola musambi okufuna sayinonufyo bukadde 10 lwaki atuuka ekiseera n'addamu n'ayavuwala sente ezo kiba kitegeeza yazikwata bubi ate ng'alina gwe gwe bayita manejaawe kyokka mmwe musigala mufuna bakasitoma abalala bw'omanya nti ono client omukaddiyiza ne national team tebakyamuyita tekyalina agula ng'osuula eri ng'ofunayo omutooto tajja kyokka ng'oli omubadde ku lusegere tomuyambye kumuzimba so Ryan Christie ono kyakuyiga kyamaanyi eri abasambi baffe era mmwe ba player agents ensonga eyo mwandibadde mugirowoozaako bino bibyandibadde batwala ku internet so si kuzuula ku Messi ne Cristiano anaasinga mwe abatambulirako administration mu bifo ebyenjawulo eby'omupiira bino bimwandibadde mugenda ne musomanga ku internet kubanga bintu bino bikulu nnyo kubanga ekiseera kijja kutuuka nga tokyanoonya akatale okafunye omuzannyi aguliddwa kyekiddako oba olina okufuna ebintu nga bino n'onoonya engeri gy'obiyingizamu mu bwongo bw'omusambi ng'obudde bukyali kwegamba n'omuwa guidance n'obeera ng'omufunyeemu naye nga naye akufunyeemu kyokka nga ajja kutuuka asigale ng'alya ku ntuuyo ze kubanga omulimu gw'omupiira oba ogw'emizannyo okutwaliza awamu ensimbi munnange ziggwayo mangu olw'okuba nti gitambula na myaka twadde tulina okutandika enkambi ya Arsenal olunaku lwajjo obudde ne bututaayiza kakati gye tugenda okukwatako mu nkola gye twakozeemu ttiimu ya Liverpool ne ttiimu ya Man United naye nga bwetusangayo amawulire amapya agatalekeka mba nsobola gakusomera mu bufunze inkesi nga niwe tubanga enkambi yo twagikonyeeko bwabeerayo ekipya ekizzeeyo tuba tulina okukyogerako then netuleka tugenda mu maaso n'omulamwa kati ttiimu ya Arsenal tusooka n'amawulire omulenzi ono Miles Kelly bamuwadde endagano ya myaka 5 naye kino kireeta okubuusabuusa Ricardo Calafiori anaakubawa kubanga Ricardo Calafiori oba bamuleete wakati kati wano kubanga ebintu bino ebyokuvuga omupiira okujja mu maaso abimanyi naye ate tabikola kimala kugamba nti naatuuze oba omukuba central midfielders abasema ate bw'omukubisa mu central defense side ya left tasobola kutuuza Gabriel Magalhaes ku left kakati nakana akalenzi Miles Kelly kamutuuzizza oyo naye ajja kusanga headache y'amaanyi mu kwewaganya mu ttiimu ya Arsenal enkambi ya Arsenal omanyi omupiira oba oyina okugubikkula pages kati page esooka yebeerako ebya bulijjo omutendesi abazannyi kukola transfers abalwadde kukomawo eyo page esooka ekuwa buwi mukisa kubalibwa mu bavuganya kubanga ebyo byolina okubeera nabyo kati ku page ey'okubiri ogendera ku nkola y'emirimu awo naye nga tetunaba kuteera ddala page ya Arsenal esooka ono Christian Nogard gwe balese wano wakati tumwogeddeko olunaku lwajjo naye emirimu gyengeri gyagikolamu alabikamu nkongwa ow'enjawulo kwabo ababaddewo si enjawulo tekitegeeza nti mulungi nnyo okusinga nedda naye engeri gyakolamu emirimu omanyi omupiira muyina oguyiga naddala mu abagoberera abakamanyi muleme omupiira gutunulira ku ngulu waliwo omusambi gwe bayita forward omusambi oyo aba wanjawulo ku namba 9 forward aba omupiira gwe mugazi nga okukubira namba 9 kibanga kirungo kyasobola okwongerako nga bwe tulaba Kai Havertz nga bwe tulaba Matthias Cunha oyo abeera forward naye ate eriyo 9 ebiti byaba Alexander Isak ba Victor Gyökeres ba Victor Osimhen oye 9 bwakolerayo ekirala bakuyambye buyambi naye ye 9 wakusaza line kakati ne midfield erinamu emirimu mingi bwe tujja gamba nti oli midi kiwedde osobola okubeera midi naye nga oli attacking midfielder osobola okubeera midi
nengo oli defensive midfielder osobola okubera midi naye nga oli outer midfielder gwe twayitanga namba 7 oba namba 11 kati abo bonna ba midi so kati bwowulira nti oli aguze midfielder oyina okwebuuza kiki kyaleeta naddala Arsenal bw'eneebanga esobodde okufuna Martin Zubimendi ate nga n'abalala bakyaliwo ng'ogyeko Thomas Partey bw'anaabanga agenze weesanga nga omulenzi ono Christian Nogard aba akuba emirimu egyandibadde egya Jorginho oba Thomas Partey kitegeeza oyo abeera defensive midfielder naye ate entaputa y'omupiira kakati yakyuka okubeera defensive tekitegeeza necessarily nti beera conservative ebintu ebyo bibiri byanjawulo osanga abasambi abakuba mu zone eyo naye nga ye bagenda kujja ne taaki enyuuka eno ekikulu kiri nti oyina okusamba n'otayisa ba attacking midfielders okujjako ng'omaze kukola communication bannange nsimbudde awo naye bw'obeera kati kibayita at the base of the midfield kino entaputa yakyo nga zikokko okusinga gwe bayita defensive midfielder kubanga sitting at the base of the midfield ebiseera ebisinga abasambi abo era ogenda okulaba bebeeyisanga bw'olaba Siraje Sentamu wano mu Vipers bebeeyisanga bw'olaba Khalid Awucho mu timu ya Young African Tanzania ne ku national team bebeeyisanga Jorginho betubadde tumulaba ku timu y'eggwanga erya Italy ne timu ya Arsenal nti aba apatrollinga awo emabega ba attacking midfielders awali kubaka kati awo ojja kuba oteekako ne Martin Odegaard ojja kuba oteekako ne Declan Rice ojja kuba oteekako oba ne Gabriel Martinelli ne Bukayo Saka kakati ye atula at their base kitegeeza nti nno tewali na kimwetaagisa kuyitako kw'omu ku bano nti abayisizza ogenda okusobola okujjako nga waliwo set piece oba corner oba free kick naye mu open play mirundi mitono nnyo gye basobola okuyita kwabo kubanga emirimu gyabwe balina gikolera at the base of the midfield kati base ya midfield eno ekyuka okusinziira ku neeyisa y'ettiimu okutwaliza awamu eriyo abasambi bannamba 6 ye nga yeekulungulirawo mu center line najjako eno ku center arc ne yeekulungulirawo eyo naye ebeera 6 era oba otudde at the base of the midfield naye bw'obeera omusambi nga Fabinho gwe twalabako mu ttiimu ya Liverpool nti olulumba Liverpool bwe luteeka mu maaso eri ne lususitainingirayo ajja kuvaayo eno gy'omusuubira okubeera ku center line oba mu center arc ajja asembere awo kumpi nga ku 18 yards box ya opponent yadi nga 50 kuva ku golo ya opponent naye era nga atudde at the base of the midfield era bano abavaako mabega abeera nga reference nti nno munnanga attacking midfielder agenze okulaba obusajja butaddewo kibaasi ate bwakaka omupiira jaggusuula nze ndiwo nga reference nobawa gye twandise secondary build up ne muddamu ne muzimba naye nga muzimbira mu half ya opponent nga muzimbira ku musajja ono eno bamubeera mu half ya mwe nga muzimba ebiseera ebisinga sweeper oba namba 5 yabeerayo nga kwe muzimbira bano banamba 4 banamba ni basobola okweyongerayo ye nga gyabavaako mabega kati obuvunaanyizibwa obwo bwabutuusa ku center abaabukwasa omusajja oyo midfielder defensive midfielder naye olw'okuba nti n'ennaku zino ba defensive midfielders bali that flexible tibasobola okweyongerayo eri asoma omuzannyo n'akizuula nti nno kaakati bannange taaki enyooka eri gwe ng'osigala ku center line kuba bagamba nti olina kuba 6 ng'okola adjustment nga weeyongerako wali so katulinze okulaba Christian Nogard kiki kyagenda okuleeta ekyenjawulo ku Thomas Partey ne Jorginho oba ekifaanana kubanga Thomas Partey byabadde abikola abadde ajja ne yeegattawaawo era oluusi ng'agira n'akuba ne bupaasi obwo obusembayo n'akolamu za assist olala twagenza okumulaba nga bakutte counter oba babadde bazanya Brentford season eno ewedde counter baagikutte 2 ne Declan Rice musajja wattu si muddusi naye yafungizza n'adduka stretch ya kisaawe kyonna yabadde atuuka bw'ati ku ntabo ya opponent Declan Rice n'amulirizinga n'ateekamu muzonto katimba
So abadde ainako ebintu ya alternating olusinga ebimu bijja ne experience n'ekyo kuba nti abadde aludde nga emirimu gyagikola mu timu ya Arsenal. Katulinze okulaba Christian Nogard kyagenda okwongerako. Bino ebyaba Kepa Arrizabalaga ne Martin Zubimendi. Ebintu ebyo birudde mu mboozi ne mu nkubaganya y'ebirowoozo by'okwegatta ku timu ya Arsenal. Naye era ngenza okujja wano olwaleero nga temulimu kipya. Ningira amawulire bubikula bikulako noteekamu nti Zubimendi oyo Arsenal essaawa yonna. Naye nga sinnaba kulabayo kintu kipya kwebyo tulabyeko. Sawa yonna babatisatisa ne medical, sawa yonna medical n'ogamba oba amalwaliro ge gatamala. Naye ate amalwaliro gamala mu Bungereza ne bumubeera mu London mwokka. Kati noweebuuza naye walabika mu kubikula pages ez'enjawulo eza transfers waliwo ebitannaba kugguka ndowooza. Naye nga waakiri Arsenal yalagadde obwetaavu bw'abavubuka bano bombi n'abavubuka ne balaga nti nabo bandiyagadde okwegatta ku Arsenal. Naye ebikyabuze eyo byebibi. Kakati Zubimendi bw'anaaba waakujja ne Mikel Merino naye waali. Tulinza okulaba enkola y'emirimu bw'eneebeera awo wakati awo, kubanga namba 2 mu central midfield zo teziriiko. Eya Captain Martin Odegaard, oyo ne bw'otamusoma omanya mwali, ne ya Declan Rice. Kakati bano abalala abasatu betulinza okulaba engeri gye banaakolamu emirimu gyabwe, kubanga kulina okubeerako ababiri abatuula be baani. Kakati bw'omala okutunulira line-up ng'enyumye yonna n'abasambi baguliddwa buwanana n'omupiira balabise nga bagumanyi, awo ogendera ku peegi ey'okubiri. Era awo Arsenal weyina okusoomooza. Ensamba ey'abazannyi bano abasatu abakulembedde mu maaso teri flexible kimala. Nga bwe tulaba PSG engeri gy'ekolamu emirimu gyayo, bano abavubuka ba Bakola, bagondi ba Desire Doué, Ousmane Dembele basamba okusinziira ku mbeera. Era omuvubuka oyo Desire Doué bannamawulire bamubuuza ebiseera ebyo ku nsamba eyo n'agamba nti omukisa PSG gweyina nti ba opponent be bafeesinga tebasamba bwe batyo, nti ennumba eyo bwetyo abazannyi nga bali technically flexible, nga embeera weemusanga kyasamba. So sigamba nti Bukayo Saka nti awo yalina kuyita mu 7, Martinelli nti awo yalina kuyita mu 11. Kati embeera yegezaako okuwudiisa n'okubuzaabuza. Embeera eyo tennaba kuvaayo bulungi, nti oluusi Arsenal erina weetuuka neebeera predictable. Olinga amanyidde ddala nti baleeta Bukayo Saka ayita wano, n'olwekyo mumuteekeko babiri. Naye bano bagundi newankubadde ba Dembele bayinza okuba basinga Bukayo Saka okuba kyenga, naye tomanya Dembele wanaayita olwala ajja kudropinga jeno paka nga mu namba 8 eno gy'abaafunira ate mu central axis. Kyokka nga tukimanyi bulungi nti yeegazanya bulungi okuyita ku namba 11 ne namba 7, naye najja n'afunira ddala mu zone awandibadde namba 6 najja n'agirirawo. Bukayo Saka wasembadde omulaba nga afuniraawo oba Gabriel Martinelli. Kati tactical flexibility eyo ku front 3 eyinako engeri gyeyina okukwatibwamu ku tiimu eyagala okuvaako ku level emu ogenda ku level endala. Ebyo byekozeeko nga yeeyisa bwetyo birabika bikomaawo. Kati oba onoonya a bigger step, ebyo bimu ku bintu by'olina okutunuulira engeri gye birina okukyukamu. Kaakati winning mentality and character, ekintu ekyo twakikoonako k'emabegako eri, naye nakyo kiri ku peegi yakubiri ey'omupiira. Olina okugaziya nawe ku analysis yo, oleme kutunuulira just results. Kati ebintu bino olina okubitunuulira. Winning mentality ne character eya tiimu ogamba never say die. Omupiira gugenda nti nedda. Abazannyi nga 6 ne beesitula, ate ne batekikola match emu yokka, ne bakikola buli kiseera nga Arsenal yaayaana enoonya enjawulo wakati wa loss ne draw, oba enoonya enjawulo wakati wa draw ne win. Ekyo kiba kiyingirira ddala ne mu abo abeetoolodde Mikel Arteta bamupika kyenkana ki. Kiba kitunuulidde office ya Martin Odegaard nga captain, kiba kitunuulidde ba senior players mu tiimu ya Arsenal. Arsenal lwesinga okubeetaaga nga idea zonna ziweddeyo, ne mujja ne musituka ne mukolawo ekintu ekyo kitambula na leadership on the pitch. Twalabye season ewedde nga Arsenal esuula obubonero
21 from winning positions. Ubu bubonero bungi ku timu evuganya ku kikopo. Kitegeeza omupiira ogukulembedde ensi yonna emanya ofunye obusatu somehow n'ogwa draw oba ne bakusuuza obusatu. Points 21 namba ze zaagwiriddemu eyo embeera. Kyokka nga bw'ogattamu points Arsenal ziyasuula omugatte season ya 2023 2024 ne 2022 2023 omugatte basuula points 17 zokka from winning positions. Kati zeeyongeddeko ne ziwera 21. Ekyo kirina okunogerwa eddagala nga tekiriiko bino nti kanaggweramu eyo. Ennyingo endala nga naye eri ku page 2. Arsenal ebadde mu kifo kya 2 season 3 eziddiringana. Mwetukire no mu Champions League semi-final. Neyongera n'okusituka ku bamemba ba Big 6. Nga 28 ogw'omwenda 22 Liverpool egenda okuba Arsenal goal zaali 3-1. Bw'obalamu emipiira 40 egyasooka awo Arsenal yali ewangudde bamemba ba Big 6 emipiira 2 gyokka mu mipiira 40. Naye we twogerera bino okuva 2022 2023 Arsenal ezanyiwa emipiira 29 newangula emipiira 16 ekubiddwamu emipiira 3 gyokka nekunganya points 50 neteeba goal 6 against bamemba Big 6. Okuva Man City yasemba bakuba goal 4 mu April wa 2023. Ekyo kyonna kikulaga nti tiimu esituse. Naye okusituka tekukoma. Oyina okubaako ebibuuzo byeweebuuza n'ofuna answers zaabyo okulaba nga osobola okugenda ku table ey'abawanguzi. Kati oli ku table y'abanene naye tonnatuuka ku table y'abawanguzi. Kati ekyo ekibuuzo oba kalizo statistics ezo bwe zityo zijja kwetaagisa Arsenal ebikudde okuva ku page esooka n'egenda ku page ey'okubiri. Abazannyi bonna bwe banaafuna ku musimbi gwonna gwe bayina n'okuba nti nno yemu ku ezo ttiimu entono ennyo mu liigi y'Ebungereza ezikola amagoba buli season oyina okubikola page ey'okubiri. Kati bino bya busobozi na kwesitula kuva ku level emu kugenda ku level ndala.